kyaleese obuzibu. The DPP entered a certificate of no objection. The remaining thing, my lord, is but briefly. My lord, I was intending to read the details, but I don't need. Court is constituted as before, the matter was stood over. My lord, we saw. On our part, my lord, we appreciate the circumstances. Chief State Attorney and Mr. Richard. And this is the area, my lord, where your applicant. I'll kind of go. Oh, there. I'm told Ssegirinya are Pray that we simply submit on the and Detective SP Mubang is innocent. Represents father. so the letters from the copies of letters. The substantial cash to be deposited. My lord, we pray that you be pleased to grant non-cash bail because of the circumstances under which these people have been in Chico for over a year. And we shall really be appreciative that it should not be a ground which undoes the good thing which has been done by the certificate of no objection. The sureties, my lord, that submitted that it will be much more. The cash, the non-cash will be much more. And my lord, we also state that it will be reasonable. Yes, my lord, the passports were ordered to be deposited and they were deposited, my lord. So we pray that let them be retained, because if Where were they deposited? my lord, the passports were deposited with the ICD registrar. And all the sureties that have been brought have not been objected to by the state. I grant the applicant's bail with the following conditions. Condition number 1, the applicants are released on a cash bail of 20 million Uganda shillings. Number 2 or B, each of the 4 sureties is execute a bond of 50 million Uganda shillings, not cash. The passports
of the applicants shall be deposited with court until further orders are made by this court. D. The applicants are to report once every month or once in a month. They will be reporting to the Deputy Registrar ICD, not here, so that we can save them the pain of coming to Masaka every month. Lastly, the applicants shall not interfere with the state witnesses I saw. Katusuubire nti tewabeerewo mizannyo ate mirala gizannyibwa kuba bwe gutyo bwe gwali bwe basooka okufuna bbeeru ku mulundi guli ne tusasula obukadde 20 ne batugamba mukole kino byonna ne biggwayo n'ate ne baddamu ne babakwata. Katusuubire nti ate ne ku mulundi guno tebakola ekyo. Tumanyi katulabe ekiddako naye ate si feeze eno yo tugyebaza yadde ssente nnyingi nti basooka ne basasula obukadde 2 okusooka kakati ate era babazzeemu obukadde 2 kati kitegeeza buli omu obukadde 8 bwe bukadde 8 awamu ssente nnyingi ku kweyimirira obuyimiriza ate bamemba ba paalamenti nga tebajja kuddukala ki naye katukigumire nti basobole okufaayo ekyokubiri okulaba nti bagenda okufuna obujjanjabi ddala onale balani Ssewanyana nga bwemulabye embeera yesino tumaze ebbanga nga tulwanagana n'embeera eyo ne tufuna court orders ne baziziimuula ne tukola kino byonna ne babiremesa katusuubire nti processes zigenda kuggwa mangu asobole okufuna obujjanjabi okuva mu malwaliro agasingako wano. In the first place, tebandibadde mu kkooti, tebandivunaaniddwa. Abatta abantu be twagala okufuna so saabawayirizibwa. Obuyinza bwa DPP bwakozesezza tubwebazizza obw'okufulumya certificate of no objection naye obwo bwe bumu ku bye tugenda okusoomoza mu constitutional court. Anvunaana okubeera nti yalina okumpa certificate enta ekyo nakyo kityoboola ssemateeka. We should be on equal footing. Ekyokubiri n'okugamba nti nina okuprovinga exceptional circumstances nakyo twagala okisoomoza mu kkooti ya ssemateeka kubanga constitution empa eddembe okubeera ebweru oyo alinzijjako yalina okuleeta ensonga lwaki lirina okunzijjibwako n'enjawukana ku balala. The Director of Public Prosecutions has power to issue a certificate of no objection to bail under the law, and that is the Trial on Indictments Act. A certificate of no objection to bail is one of the exceptional circumstances to the grant of bail under the law. It's been issued by the Director of Public Prosecutions in a number of cases, such as the Mumbere case. In signing the certificate of no objection in the Member of Parliament's case, the Director of Public Prosecutions considered the illnesses of the Members of Parliament and the fact that the witnesses had been secured. Ffenna ekibaire kitubobya omutwe si misango busanga egivunaanibwa bannaffe bano kuba twali musango gwali gubasinze naye embeera gye badde bayisibwamu nga bali mu kkomera nga tebakkirizibwa kweyimirirwa so nga ate okuva ku ntandikwa kooti yalaga era nekkaanya naffe nti basobola okweyimirirwa. Njagala kuyozayoza kooti okwetengerera ku nsonga eno olwaleero ate n'okwebaza bannange balooya abadde mu nsonga eno okuva ku ntandikwa kuyozayoza bato bange bano okubanga bawereddwa okweyimirirwa. Tewali mufanyumya lutabaalo babanga bali bweru bajja kusobola okwerwanako ate n'okuwaŋŋanga ebisango ebibavunaanibwa nga obwongo bwabwe bwetagguludde bulungi era sina kubuusabuusa nti n'ebisango tujja kulwanagana nabyo era bajja kubimegga. Ng'olaba omwana wange Ssegirinya avudde mu kkomera bannaye mwebale nnyo mwenna mwebale abalamuzi mwebale balooya baffe.
kati nina essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba ng'omwana wange Ssegirinya ne Ssewanyana bavudde mu kkomera. Bannaye abalamuzi mwebale nnyo, bannaye baloya baffe mwebale nnyo, tukwatirako simena kyabagamba, nina essanyu lya nsusso. Bannange nfukamidde mu maaso gammwe nga mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba ng'omwana nga ava mu kkomera maama. Leero tuli basanyufu nnyo okulaba nti kyetubadde tuddukira ebbanga ddene kimaze ne kita. Tusiima nnyo baloyazi baffe bonna, buli muntu yenna agezezaako okugenda ku kooti okutusabira n'okutuwa buli kimu ekibadde kyetaagisa. Tuli basanyufu nnyo era tusiima Mukama Katonda olwaleero yeebale kutujjukira n'ayanukula essaala zaffe. Neebaza Katonda olw'ekikolwa kino kyatukoledde ekyewuunyo. Neebaza abakulu, meeya, Lord Meeya, Mwami Lukwago, Mwami Sseggona ne ttiimu yonna nga bw'eri, Mwami Matiya Mpuuga, oyo munnakyalo munnange, beebale nnyo okulabika nti tebajjeemu manda. Kyannaku nakwongera kunakuwala nti baganda baffe babadde mu kkomera omwaka gumu n'ekitundu naye nga n'obujulizi obubaluma bubuze. Njagala okukubiza bannayuganda okwongera okubeera awamu n'okulwanyisa obutali bwenkanya okulabika ntusobola okumalawo. Muganda waffe batuuse kulaba nga Alani agenda kufa ne bagamba kati katubate. Naye ng'ekyo kyandibadde kyakolwa emabega kubanga obujulizi babunoonya ne bubulwa. N'olwekyo nga babadde mu kkomera tuwulira bulungi nti baganda baffe kati bagenda kubeera ebweru, babeereko ne famire zaffe, babeereko naffe, bagende bafuneko n'obujjanjabi obw'enjawulo. Naye ate ne kitwerakuwaza nti omuntu asobola okuteeka mu kkomera nga tolina musango n'obeerayo ebbanga eryo lyonna. Amazima gakeerewa gali ekyenkya ku nkomerero ya byonna, amazima gabeera ku ki? Ku ngulu. Tuli basanyufu nti bannaffe naddala nga kati fe abamakindi West omubaka waffe avuddeyo emirimu mingi gibadde gyagootaana n'ebifaanana ng'ebyo. Katulinde ekinaddirira, twebeeraliikirivu era katugenda kubeera kigo tetumanyi kiyinza kuddirira kubanga naluli baakitukola. Twagala osindika sigino Ssegirinya bangi okuba nga batadde olwaleero. Wakyo bannayuganda bangi abakyali makomera abeetaaga obwenkanya. Tusaba bafuutu soja be baakwata abaana bamachete basaanya n'obafuna obwenkanya kubanga tebalina musango, babalanga byabufuzi, batadde abaka ba Parliament ne n'oyo omuntu wa wansi gwe baasiba olw'okuwagira Kyagulanyi yeetaaga okufuna obwenkanya. Tuli beeraliikirivu olw'ensonga nti ababaka bano ngera babatuwadde omulundi guno babatuwaako wali emabega naye ne batuteega mu kkubo ne babatujjako ne babazza mu kkomera. Kati tumanyi nti obaddala okutuwa omulundi guno ogusembayo babatuweeredde ddala nti banadde ewaabwe ne balya ne bakyala baabwe Valentine oba nedda. Tuli bennyamivu nnyo, tuli beeraliikirivu, tetumanyi nti oba tunaabatuusa ewaka. Bannakawempe tufiiriddwa bya nsusso olw'okuba nti omubaka Ssegirinya tabaddeewo, ddibu libadde ddene. Eddwaliro lyaggalwa gye buvuddeko awo ffe badministrator twaliggala olw'ebbula ly'ensimbi kuba badde taliiwo. Projects yali runninga Ssegirinya Youth Foundation ebadde tekyasobola kutambula. Youth Mission Against Poverty gye yateekawo programu y'abavubuka okubajja mu bwavu naye badde tekyatambula olw'ensonga ntabaddeewo. So ekyo kyonna kitukosezza nti abakyala abaali bazaalira obwereere, bannakawempe abaali bafuna obujjanjabi bw'obwereere mu ddwaliro lye tebakyasobola olw'ebbula lye. Naye tulina essuubi nti kooti kemuyimbudde ajja kuzuukusa projects ezo. Naye nze kyendabye olwaleero ndooza eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda terijja kubaamu olw'okuba libadde ku test era ligaanye okuyita. Nti ebbanga erisibiddwa abantu bano ate nga babaka ba Parliament tewali walowoozezza ku be bakiikirira era babataddeko omuteeru ogwa buli mwezi okubanga badda ate tetunnabakakasa nti ddala obukwakulizo bwe bataddeko obw'essente 1,000 ezo zonna banaabusobola. Omuntu abadde mu kkomera ate okumuteekako omuteeru gw'okusasula nkakasa bayinza obutakisobola, naye kooti ndoza yeetereeze. Tuli basanyufu olunaku olwaleero naye era tusaba nti banna NUP ba members bayitirivu nnyo bakyali mabega wa mitayimbwa. Aba NUP abasukka mu 30 okudda waggulu tusaba ekitongole ekiramuzi nga bwe kyetengeredde ku musango guno gwa Alani ne Ssegirinya kiveeyo kyetengerere ne kuba members bafe aba NUP abalala be basindisa ekigo.